Flava. This is what is happening right live mu Gulu City. Lunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde alina okuba ng'akuba lwale mu Gulu. Naye abadde alina osooka ku office za National Unity Platform ezisangibwa mu kibuga ky'e Gulu. Police olumu oba amagye olumuggalidde asazeewo n'agamba nti ngenda kugenda ku office oba mwagala oba temwagala. As we talk right now, no one knows mbeera eriwo mu kugezaako okutambula gwe ssebo bannya bandaba amagye g'olengeraawo ne kibooko bakuba abantu mweyo group gy'olaba mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Amagye gakutte emiggo gakuba abantu. Bobi Wine agamba nina okugenda ku ofisi yange. Amagye gamugamba togenda genda. Amagye agayiriddwa mu Gulu, only God knows. But this is what is happening. Ate njagadde mulabe ki ekigenda mu maaso katukomewo after this tovaako. Bali mu kuba president amagye yeno embeera eri mu kibuga Gulu. President is not safe. President is not safe at all. President is not safe at all. Dani maji kenaba mwasizo omutwe. President bali mukwata. President. Don't magic. But please, don't kill the president. Why are you doing this? We are just peaceful Ugandans. People power! People power! Chambade kasiwa Chambade Olivia mukasiwe mutambule tambula tambula Which is tambula na ugenda kugenda maso Look at what they are doing to us. Look at what the police and the military are doing to us. We're not crying whatsoever. The big pressure. Tambula baba. Bodalo. Mpola wait. Wait. Tugende. Let's go. Pola.
Hello. Alright, yeye mbeera as I talk right now eri mu kibuga kya Gulu gwe ssebo bannyabo andaba Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine oluvannyuma lw'omulemesa okutuuka ku ofisi ye emmotoka azivuddemu n'agamba nti nina okugenda ku ofisi yange mu kibuga kya Gulu because emabegakaawo ofisi ye yalumbibwa abatamanya ngamba ne bagivandalizinga. Olunaku olwaleero nga tannabatuuka mu Gulu era kyekimu ekikoleddwa ku motoka gy'alina okukozesa mu campaign. Amaje ne poliisi gagezezaako mulemesa naye Kyagulanyi afumye nnyo okulaba ng'akozesa either ekibuli era amaliriza ayingidde ekibuga kya Gulu. We twogerera essaawa zino we only God knows what is going to happen. Naye kyenjala okutegeeza ayingidde abantu abambadde bu masks balabiddwako ab'amagye bo bangi nnyo naye omusajja ono wallahi landaze nti mugumu. Just tuongere bwongezi ssaala tusaba busabi nti waleme kubaawo butabanguko oba oliawo bunaleeta muntu kuluzinga bulamu bwe. That is what is happening right now. Gwali ku TV eno alaba right now tambuza video sharinga subscribinga ate leave a comment in the comment section. Yeye mbeera eri mu district eye Gulu as I talk right now. Done anything wrong? Yes. You've not done anything wrong. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong, officer. Leave me alone. The Mulana, don't fight with them. Don't fight with the officers. Dear international community, this is what is happening in Uganda. I'm a presidential candidate, but look what the military is doing. Look what the military is doing. I've not done anything wrong. I'm supposed to be campaigning here. Mama. Look what the military is doing. Mama. They want to put the camera on that man. Put the camera on that man.